muvubuka ate nga kyesinga muvubuka luli so kwekyo n'olwekyo nsaba bano abakulembeze baffe bakitulekere tukivuge guno omulembe gwa Kyagulanyi mulembe gw'abavubuka ate ezo kyensingira ddala okumanya National Unity Platform yenze yenze kubanga w'otunuulira badde baffe bano abazze okweyunga ku National Unity Platform balina gye baava naye kati ffe abalina omutima ogulumirirwa omanyi waliwo abamu ate Kyagulanyi bamuyisiza mundi naye nga ground ki zero so n'olwekyo okutukwa kw'omukulembeze yenna kulina okubeera nga kuli ku ground wadde nga ne mu palamenti aba akiika kyensuubira honorable mukiika ng'emirundi ebiri if at all it is not an emergency balina ennaku nnya balina ennaku 3 ezijjudde enzijuvu n'olwekyo the 4 days or the 3 days tuba tubeetaaga batubeererewo agambye waliwo ebintu ebimu byakolanga ye but remember bino ebintu tuzenga tubikola it's humanitarian okubeera ng'obeera mu bantu naye ate oba olina okudda mu bantu n'okulira ddala bye wali okola because nze nga nze omuntu tukozeeko ebintu ebimu ebirabika naye ate nga tetunnakola bye mbadde nkola tojja kuva ku mulamwa sijja kuva ku mulamwa because kati nze ekintu kyonna kyendimu kyonna kolwa byo byeki bibiri emyaka 3 gye mmaze ku ground yes emyaka 3 gye mmaze ku ground nkozeeko ebintu ebirabika naiko kayiba esebo omubaka yawange eyo Kalole Flavia tebaza yusobodde okukolako nga Bannakasanda naye eddagala ttaano n'amwoyo mwalaze wano tugende mu nju yaffe tuteese ate bwobanga okkiriza nti kati tugiddiza Flavia akkiriza tukolanga ate bali ne beewaggula oba maama Flavia kale bokkiriza nti kati tugiwadde oli mu nju yaffe sasa n'amaama naawe ikkiriza kakati yagasamba bali emyaka gye mubaze ana mpozi mukolenga mugendo gwe mukoze eri ewa honorable yafudde Blambozi yadde kasera gye bamukukola zisemanyi naye ekituufu tukimanyi twakwabira twakoowa bakoze ki okugoberera bawuliriza abantu bewaga abo bawuliriza famire bo byeyagala kaswena tebatugamba wayali mubito wawe kirokole yona ekutera oluyawulakazimu nakimasizaogaobuzabuza awo tugenda kugala olindiro ate nenyedwanga lya muntu omu awo okutuweereza nawe balakuwuliza sebo esebo Rebecca ojja kubadda yes mwebaza nnyo bitutukolera naye kuba bitwamulunda kyamazima temanyi twafaana kwe twamulonda lendi wano mukookole kati mbufabi enyanga babesingira babiri abo bonna bonna bagenda ani agenda okulekera munne kikate zero kati mukookole wano mu disitulikiti Kasanda kati tweyanzege wangi manaja wangisebo webale kuweereza nsi kale munani okusingira ddala okuweereza Obuganda esebo empijja wendi wano mu municipality esebo wensinzira nenteekubo NGFM amiina sebo nengoberera biki ebigenda mu maaso kansooke ku kano lero nkoledde manaja genda maaso mbadde ndubye wano wangisebo gy'oli taata ndi bulungi munnange omulivu w'ennamiringa kisaati waabwe nga wabula mu Uganda mbeeramu nawambulako naawe olimba weekweka watu tuli mu struggle weekwese struggle tugiri bali wetuli kiki baana bakutwala mu yero